okola kyamaanyi okubanga okyekuumidde ku Projan Media TV yo ekuwa amawulire agakagwawo nga n'olwaleero tukomezaawo omwana mulenzi Eddy Samusuza oba muyite Eddy Kenzo. Omusajja ono takoma twewuunyisa oluvannyuma lw'ebintu ebyenjawulo byakola nga olwaleero ayina vidiyo gye yakola emabegakaawo era etrendinga number 1 ku YouTube. Vidiyo eyo ffenna tugimanyi eya semyekozo. Naye nga vidiyo eyo omusajja Eddy Samusuza ayina amazina ge ya initiatings oba ayina amazina ge yatandiseewo. Amazina gano nga bagayita semyekozo dance era nga gagoyinze viral ku internet. Bantu bangi naddala abadigize bagezaako gettanira. Amazina gano ffenna tumanyi Eddy Samusuza nti musajja muyiiya nnyo era emabegakaawo twamulaba yayiiya amazina ga stamina era ensi ne gagisuula eddalu. Si yagwa eddalu ku stamina nga buli omu agezaako ogazina era we twava ku stamina ayina amazina ag'enjawulo amalala ge yaleeta gali mu City Loss we twamanyira ne ba Ghetto Kids. So musajja wanjawulo nnyo kati yaleese semyekozo dance. Yaleese semyekozo dance. Dance eyo eri awo nzibuzibu naye etambuza omutwe ensingo n'emikono nga byonna biri motion nga biri movement era ogezaako n'oweta ensingo towards your right nobanga omenyekanga ensolo gye bayita King Kong. Ngomazibu gakunnyonnyola naye getegerezaawo webali kubanga okyekuumidde ku Projan Media TV.